It's Tawila Radio and TV, where facts count. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuza kwa mwenna abalayi ba Tawila Radio Tawila TV. Buli omu ensi gy'owangalira mbanange muli mutya mwebale kutulaba mwe mutufudde kye tuli okubeera nga mutulaba ne mushayalinga mu ngeri emu oba endala ate ebintu ne bitambula. Amanya n'eddoboozi omuzira Nkimanaga wa Mariam tuse mu program tubeere nga ate tutanyaako ku nsonga ezimu oba endala. Poza ate era balungi mwenna abawangalira mu UAE bagamba gwe wenna ayagala okwokunywa akalungi wekate ku kwokunywa bakayise Bazuka energy drink kano kwokunywa kano kayina eddekende kwegamba okanywa n'owuliranga otuuse gy'olaga. So abali mu Abu Dhabi osobola okukasanga n'omukulu team consultant, osobola okukasanga ne Sham events, kwega wangi osobola okukasanga naye nga abakulu bano bosobola okutuukirako ate n'obeera nga okafuna. Amanya n'eddoboozi omuzira Nkimanaga wa Mariam ntuuse mu nnyumba ate mbeere nga mbaweereza tulabike nga ate ekintu kigenda mu maaso. Pana ejjudde nga we mutulaba last time twali wano era nga tujjudde bwe tuti nga tulina ensonga ezimu ze twogerako, ensonga zaali za byabufuzi ate era abantu bangi ne mutusaba omukulu Siraje era Wuuno wali tumuleese. Omukulu ono nkola naye olwaleero tazze nga hosti wange leero mugenyi. Buli munda bampeereza naye olwaleero azzenga mugenyi nga ayina ensonga zagenda okuttaanyaako ku ngeri oba emu endala. Mpozi naawe kyenkusaba gwe wenna alaba programu eno osobola okugamba tuleetere ku muntu bw'ati ayina kyamanyi ku nsonga ezo. Tuleetere ku muntu ono ffe nga Tawira tetusobola kulemererwa ate tetuliiwo kwawukanya wabula tuliwo kugatta abantu okubeera nti batambulira mu kkubo limu. Era nja kutwala omukisa guno nyanirize pano yange yonna ejjudde nambirira bugule era nga always ntandikira nnyo ku right omukulu sooka weeyanjulire abalabi. Amanya gange nze Johnson Sengendo olunaku olwaleero twagala okubeebaza abagenyi baffe okubeera nga basobodde okujja okubaako ensonga ze battaanya oba oliawo ezitattaanyizibwa ku mulundi guli naddala mu kisinde kya People Power waliwo ebintu bye batubuuza nga tebitambula bulungi nga bandyagadde abantu abavunaanyizibwa babeeko obubaka bwe bawa abantu bamanye ekigenda mu maaso. Tweyanze omukulu tweyanzeege sebo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ya bemikwano mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ku Tawira Radio Tawira TV. Mu kaseera kano ndi mu bitiibwa nga bya spokesperson wa NUP mu Abu Dhabi region era tuli wano mu studio nga tulina ensonga tugenda okuba nga tubatuusaako ebibuuzo byammwe bibadde mwebuuzaamu bingi. Nyabo nsanyuse nnyo okulaba nti no mumpadde omukisa okujja olunaku olwaleero. Alright, tweyanze gwe mukulu team consultant bwatyo bwalabise omukulu sooka weyanjulireko abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Kalungi Siraje. Kusookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza Tawira TV olw'okubeera nga batutuukiridde wamu ne munnange gwenze naye spokesperson waffe okubeera nga tujja mu studio za Tawira TV okubaako ensonga ze tunnyonnyola oba ze tuttaanya eri abannadiaspora wamu n'abannayuganda. Kusookera ddala programu eno sebo antwala coordinator Madam Patricia kwali alaba era nga abaagala nnyo. Tumutumiddeko naffe. Mukama wange representative Musa Nyenje wa Abu Dhabi waali era naye atulaba era nga ntumiddeko ne ku General Secretary waffe Madam Jazira mu Abu Dhabi. Mpozi n'ekirala Tawira moderator mbadde nkusaba onzikirize njagalize abantu baffe abana UAE wamu n'abannayuganda Happy New Year tubaagaliza omwaka omulungi wamu n'okubeera abakozi. Mpozi n'ekirala nja okwogera ku kya corona. Abannayuganda abali mu UAE wamu n'abannayuganda abali ewaka nti obulwadde bwa corona we buli tubeere nga twekuuma tubeere nga twambala mask social distancing kubanga embeera tennaba kubeera nti nno eri okay. Pozi n'okukubiriza abannadiaspora ne tuwangaalira nti
kati waliwo abali bafuna first dose ne second dose naye nga kati kyetaagisa okubeera nga bafuna booster weziri malwaliro ga Seha nkubiriza Abannayuganda abawangalira wano babeere nga bafuna booster eyo. Onsonyiwa Madam Moderator tewali buzibu. Alright, tweyanzege oyo ye mukulu Siraje Kalungi ate nga ye mugenyi omukulu olunaku olwaliro mu studio ng'awerekeddwako omukulu team consultant. We twali wano twali n'omu representative owa People Power ng'ali ne team ku lw'okusaba kw'abandi ne mutusaba team consultant. Ate era nga ne Siraje ono n'asongebwamu ennwenti n'omwami oyo ensonga ezigenda mu maaso azimanyiiko era nno twasitukiramu nga ayomba ne Nazaalawo ne tumunoonyako ate tulabike nga tumuleeta. Siraje, abantu bangi beebuuza Siraje awangaalirawo awatuufu? Waliwo abamulabako e Dubai, waliwo abamulabako Abu Dhabi. Siraje awangaalirawo awatuufu? Okusookera ddala olw'omulimu gwenkola ogwa transportation weesanga nti twajja kukola wano mu UAE. So oluusi emirimu bakama abo bwe baba bakusindise nti ogenda kubeera Dubai, ogenda kubeera Alain, Western Region, oba tusobola kulemesa bakama bo kye baba bakugambye. Naye nga mpangaalira mu Abu Dhabi era nga mbeera mu Khalifa City. Alright, tweyanzege ku nsonga eyo yennyini Siraje ku lukiiko olwa People Power oba NUP olinako kifo ki era okola ne baani? Okusookera ddala nja kugamba nti olukiiko olwa People Power oba kandutwale nti UAE chapter eyina atukulira Madam Patricia nga ye coordinator wa UAE atwala Emirates omusanvu. Era buvunaanyizibwa bwe okuba Radio and TV where facts count mu Emirates endala. Madam coordinator yatufunira mukama wange Mr. Musa Nyenje nga ye representative wa Abu Dhabi. Njogerere sawa zino. Then Mr. Nyenje buvunaanyizibwa bwe era nga bwe buli ne ku abawangalira mu Emirates endala Sharjah, Dubai nabo nga bwe bakikola ne balonda obukiiko obwo obukulemberwa chairperson n'okutuuka wansi ku bavubuka. So kati Mr. Nyenje yalonze olukiiko olugenda okubeera nga lwe lutwala aba People Power oba National Unity Platform mu Abu Dhabi. So n'olw'ensonga eyo olukiiko olwedde yalonze kye tulinda kwe kulinda mukama waffe okubeera nga alutongoza Madam Patricia n'okubeera nga abakulembeze bano bajja kubeera nga balayira. Siraje obudde buno ali ku lukiiko oba taliiko? Siraje mu kaseera kano ya chairman alindiridde okubeera nga alangirirwa oba nga alangirirwa nga bw'ogambye. Madam nyabo moderator nze mbadde njagala kusooka tuddeko kemabega katono nga tunaba kugenda ku mbeera eri current okusinziira ku bantu ebibadde baagala okumanya n'okusaba mukulu Siraje ajje wano nga baagala ba flashing back biki ebize bibaawo okutuuka ku mbeera eno ekola ki eriwo. Kati nze mbadde nteesa mukulu Siraje asooke tumudrivingeko addeko kemabega ebigere nga biibyo asooka atunyonnyoleko kemabega then tusooke tutuuke ku mbeera eriwo. Era nga mu kyo nze njagala ntandike ne Siraje nga mubuuzayo atunyonnyoleko mu ntandikwa ya People Power no mu Abu Dhabi bakulembeze ki abaaliwo era balondebwa batya? Neyanza nnyo mukulu moderator Mr. Johnson. Okusookera ddala kyenyinza okugamba nti oluvannyuma lwa principal His Excellency the President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'alaga interest ng'agenda kwesimbawo nga MP wa Kyaddondo. Oluvannyuma lwa support n'Abannayuganda okumulaba nga babulamyewo obusobozi okubeera nga akulembera eggwanga n'alaga interest kyajja kubeera nga yeesimbawo nga president mu 2021. Then oluvannyuma lw'ebyo byonna wabaddewo ebyaliwo mu kibiina kyaffe nga People Power nga tennafuuka National Unity Platform. Mu kaseera ako president waffe yatambula amawanga mangi, yatambula diaspora yonna era na wano n'abeera nga yatuuka.
mukutuuka wano yasangawo support ey'abantu abaali bamwagala sekinnoomu. Jjukira mu kaseera ako bwe baali ebugiri eŋŋombo gyetandikira okubeera ya people power, abantu ne bagula idea eyo era buli omu n'abeera mu kisinde kya people power. Wabula kiringa okubeera nti nno twayina abayizi be tumanyi nti bagenda funa first grade naye nga tetulina center number. So principal waffe nga bwali omusajja alina wisdom, omusajja omugezi, yakiraba nti asaanidde okulaba nga asala amagezi ekibiina okuva mu people power kibeere nga kifuna center number. Bwe tutyo president waffe n'afuna ekibiina natufunira center number nga kyekibiina giyite National Unity Platform okuva ewa mukulu Moses Kibalama. Muzeeyi Moses Kibalama yalina ekibiina kye ekyali NURP. Ekibiina ekyo nga kyatandikibwa mu 2004. Naye oluvannyuma nga ennaku z'omwezi nga 3 mu August ne kifuuka National Unity Platform. Okuzaayo emabega nti kijja kitya mu people power mu Abu Dhabi. President waffe bwe yajja wano yatusangawo nga we bali badai hada mu Abu Dhabi, yali aze kuperforminga nga bwe mumanyi president yali muyimbi, najja okubeera nga asanyusaamu abantu era n'amiitinga abantu. Mu kaseera ako we twafunira omukisa ne tubeera nga twamiitinga president, nze naliko, muzeeyi Timo yaliko, muzeeyi Jeje Keya, Madamu Hawa, Madamu Sala, ne tumiitinga president kwaliwada nga banna people power. Bwe twamujjaawo president wakati awo batandikirawo okumiitinga omukulu president Robert Kyagulanyi, mwamumiitinga ng'akakiiko oba mwamumiitinga ng'abantu obuntu? Sookera ddala tewaaliwo kakiiko nti twamumiitinga ng'akakiiko, wabula kyali nti mu community waaliwo abakulembeze abaali ku community bolaba nti ono asaanidde ayinza okubaamu ensonga n'omuyita n'omugamba mujje tumiitinge ki omukulembeze nga bwe tuli nti tuli wano ffenna tuli bannankyukakyuka olw'embeera gye tuyitamu ewaka n'ogamba Johnson nkulabi jangu tugende tusinkane. So bwe nti bwe nafuna nganze essimu okuva wa George Keya nampita tijangu tusinkane omukulembeze tubeereko n'ensonga ze twemunyaamunyaamu naye. George Keya yakuyita? Ye yampita. Okay. So bwampita ne tutuuka kwaliwada ne twogera n'omukulembeze naye era teyalina biseera nzijukira yajja ne MP zaake ne tubeera nga tufunamu okwogeramu nga ye nti nange tuli bwe tutuwangaalira wano abantu bakwagala ne mubeera nga mubuulira ensonga zammwe ng'abaki abantu sekinnoomu naye nga si lukiiko. Then oluvannyuma president addayo ava mu UAE addayo wa Kamwokya. Mu kaseera ako ne tubeera nga people power bwe yajja bwetyo naye nga Abu Dhabi teyalina lukiiko, wabula oluvannyuma president alonda coordinator nga akirabye ng'ekibiina kimaze okufuuka National Unity Platform. President waffe atandika okulonda abantu okumuyambako mu nsonga. Kati awo katukawo kakozeko kemabegaawo nzijukira bulungi nga kuba kati ekintu kye twagala okuzimba kwe bantu bawa information egenda okubeera nga kuba bamanyi abantu ekyaliwo n'ekize kibaawo. Nga temunaba kusinkana Robert Kyagulanyi Sentamu, already George Keya yaliwo nga chairman wa people power, nga ya chairman wa people power, nga ne Robert Kyagulanyi tanaba kulonda ba coordinator. Ekyo kiriziganya nakyo kiyinza okugamba nti ogamba already George Keya yaliwo nga chairman wa people power. Kuba yali zayininga yayita mitendera ky'okubeera nga bamulonda. Mbuuza gwe. Nze njagala kagamba mbuuza gwe. Yaliwo nga chairman wa people power ng'ayise mu mitendera nzirira mukama. Nze kankidiremu ko host wange nga woolaba nti abamu Patricia oba oli awo yabalonda nti Siraje amulabamu enkyukakyuka oba Johnson amulaba n'amuyita. Kati ne George nze ngamba ayinza okuba nga teyalabawo obudde obwo muntu asobola kiyimiriramu n'abeerawo nga chairman ate ne mumukkiririzaamu. Nkubuuza ekibuuzo. People power ne National Unity Platform kye kyasookawo. People power ye yasookawo. Kati wano twogera ku people power twogera ku National Unity Platform. Twogera ku people power. Oba people power mwe wanva National Unity Platform. Kati kyali ku people power. Mbadde nsaba nyambeko ku chairman wange awo. Kakati kijja kitya
omukulu to meeting principal kwa Rwanda Mall. People Power bwe yatandikawo nga weze nga amaanyi gayo mangi wano mu UAE. President yalonda ba coordinator before NUP. Balonda ba coordinator mu kaseera ako tetwalina watutwala naye ate ba coordinator bwe bajja ekintu kyeraga nti kati president atandise obukulembeze obulungi. Era mu kaseera ako it was George Keya mu Abu Dhabi yasooka okumanya ku mawulire nga balonze coordinator Mugisha Patricia. Era netusituka nze ne George Keya netuvuga netugende Dubai okumitinga Patricia. Kati wenjagala kuntererezaamu point yange weeri nga Patricia tebannaba mulonda. George Keya yali chairman wa People Power Abu Dhabi. Era nga resigninze ekifo kya senior mobilizer. Nera ne bamubeera nga bamuye chairman ensonga eyo njagala mugikakanye bulungi. George Keya yali mukulembeze ku community. George Keya nabeera yete tumunyoma na ku bifo ebyenjawulo yaliko nga mobilizer. Yes. George Keya yaliko ku kakiiko akatwala Buganda ng'omukulembeze ali mu community nti akola. Yes. Olw'okubeera nti nno munnankyukakyuka ayagala struggle n'agamba anze sijja kuweereza eno kampeereze ki People Power. Kampeereze People Power. Yes. Ngemaze okumerukawo. Yes. Yajja ng'omukulembeze nga buno okwata abakulembeze n'obatwala. Yes. N'abeera nga akulembedde nti kankulembere tugende nga tuvuga kino. Na mobilizing nga naita gundi mje tukole tubweti. Nenga tewaaliwo bulambulukufu nti oba baatula wano ne balonda nti nakakasi nalondebwanga chairman tukulonze. Wabula nange nsobola okukeera ku macha nengamba kati chairman. Neneeyita chairman. N'abantu ababadde bakulaba nga baggula nabo ne batandika okuyita chairman. Okay, anyways, ensonga eyo yes tewaaliwo okulondebwa ku gundi naye ekyo tukiwunziko bwe tuti George Keya yaliwo ng'akulembera nga leader naye nga si mulonde. Okay, ekyo tukiwunzise naye nga amanyiddwa nti wa Abu Dhabi akola ki kubanga emabega luli lindako chairman sirindako wa Uganda emabega luli mu program eyaggwa nzijukira nga oba go mentioninga ngogamba nti George Keya Patricia ya mulonda naye ku research je nakoze Patricia teyalonda George Keya. George Keya olede mu Abu Dhabi yali munga chairman waki wa People Power. Ngane Patricia tanaba kulondebwa. Anti wenkubuuliza okifune point yanga wenjagala tutereze kubanga Mr. Johnson wenkubuuliza Tiokulonda chairman waliwo emitendere gikola ki? Egibeerawo. Njagala okubuuza waliwo emitendere gyayitwamu nti nga balonda chairman wa People Power. Oluvannyuma lw'okukwasibwa obuyinza Madam Patricia nga coordinator atwalayo yonna. Njagala ombuulire waliwo procedures ezisobola okubeera nga zitambulirwako okubeera nga balonda George. Nkugambye nti tusobola okulaba nti osobola oli leader nekugamba nyambaako wano obeere ng'okinkolerako. Ekintu ekyo kyensuubira nti Madam Patricia yakikola mu Abu Dhabi ng'amaze okuweebwa obuvunaanyizibwa. George Keya yakola ki? Twalira akaawo. Then George Keya bw'abanga mu kaseera ku Madam Patricia yali amulonze n'abeera nga mugabe gwe chairman. Then awo kiba mu butuufu nti obuyinza bw'abeeri n'amulonda abeere chairman. So mukulu Siraje obukulembeze bwa George Keya buliwo mu bumenyi bw'amateeka. Sola gamba nti no buliwo mu bumenyi bw'amateeka kubanga kyenjagala okugamba kati ekituufu kiri nti there is what we call chain of command. Eyina okugobererwa abantu baffe kyenjagala bamanye. Tetuli waneeno kugamba nti George mukyamu oba mukibanga tunoonya buntu bumu. Tunoonya mazima agali ku mmeeza. Nekye njagala okugamba nti there is what we call chain of command. Era nga chain of command president waffe Kyagulanyi bw'aba amaze okulonda coordinator namugamba ntwalirwa nkulembereraako chapter ya UAE. Then coordinator Patricia yalina responsibilities okulonda ba representative ababeera nga bakola kimu Emirates zonna omusanvu ababeera nga bamuyambako. Ba representatives abo bayite ba MP baffe abatula ku lukiiko olukulu ewa coordinator's office.
then ba representative buvunanyizibwa bwabwe okuteekawo obukiiko bwe bakule obubayambako mu Emirates ze balimu kekana akafa kagenda okulayira essaawa yonna Madam Patricia ng'akoze ki ngaze mukulu Johnson sooka ndeke wa mukulu team consultant ku program eyaggwa omukulu team consultant yes kubimu bye mwayogerako ngwe mwali n'omukulu representative mwami Musa Nyenje abantu waliwo abavuddeyo ne babibuusabuusa kansembeze n'omuzindaalo ne babibuusabuusa ne babiwakanya nti mwagamba people power ku side ya Patricia yemanyikiddwa Magere naye ate kyavuddeyo nti people power ku side ya George Keya ya approving bwasijje oba gwe tuyita general secretary omukulu Lubongoya nti approving Lubongoya wamu ne Anthony Wameri nti era people ekiwaye ekyo ekya George Keya ki reporting direct Magere ate nga luli mwagamba ekintu ekyo Magere people power yo temanyikiddwa. How trace that? Webale nnyo Madam Moderator. Yes sir. Ngenda kusooka ngambe nti omukulu George Keya ekyayika muntu ayagala nnyo enkyukakyuka era weyabaye nti can do anything possible okulaba nti enkyukakyuka ejja mu ggwanga naye ate waliwo emitendera weva maki nti enkyukakyuka ojagala nnyo ne wabeerawo emitendera egiba giyitamu olumu okutuuka ku protocols eziba zitambudde zigenda byobufuzi mu kaseera ka leero caucus ebadde etuula e Uganda era nga president yayita ba representative bonna abasinga okuba nga bajja eka Magere ku state naye sikiwa nti George Keya yayitibwa okubeera nti ajja a meeting president era nkirina ku bukakafu nti Madam Patricia akyaliyo ne Uganda olw'ensonga nti yafuna official invitation okubeera nga meeting president. Kakati simanyi kintu gye wakijje oba kunoonyerezaako gye wakujje kugamba nti mube nnyini Magere information eyo nagijja ku ludda lw'ekiwayi ekyokubiri oba ekya George Keya nti ekiwayi kyabwe Magere bakimanyi era nga abamu abakikoona mu stamp ye mukulu Lubongoya general secretary ne Anthony Wameri ekiwandiiko ekyo nkirina ne ku simu yange nja kubanga nkibazuumingira. Kakati Madam Moderator ngenda kuwakanyamuko okunoonyerezaako lwansonga tosobola kunoonyereza ate ku muntu yennyini ate gwonoonyerezaako n'omubuuza information of course atasobola kuwa information ntuufu ku bantu abo wabula kyenyinza okugamba kiri nti muzeeyi George Keya seri amubuusa maaso nankyukakyuka wamu ne ttiimu gyatambula naye naffe tuba tuwangaddeko naye naye kyenjagala tukkaanye wano era ne bulaba ekibiina kya National Unity Platform kwe kubeera nga kitambulira ku kyenkugambye chain of command. Essaawa ya leero nze bwe mba ndipootinga nga chairman wa Abu Dhabi sijja kugenda direct mu office ya Madam Patricia nja kulipootinga wa representative antwala Mr. Musa Nyenje. Mr. Nyenje gwe mpisaamu message yange nagitwale wa coordinator, then coordinator na reportinga ku secretariat wa Ekamocha. However much George ayinza okubanga wali ng'abaddewo era nga ojasigalawo tetukinaako musango oba reportinga directinga bwagambye so long as kyakola kigata ku struggle tetukikinaawo ki buzibu naye nga kyenjagadde okugamba nti omukulembeze gwe yalonda nga Madam Patricia okubeera coordinator yateekeddwa okubeera ng'akola ki nga atambuza ensonga zino era yalina obuvunaanyizibwa okulaba nti Emirates zonna zibeera nga zikola kizina okukola kye nakugambye nti tuyina ebifuga UAE chapter emitendera kanzite board 3 eyasoose nakugambye tuyina etulwako coordinators office ebeera Madam Patricia neyoga tuyinawo executive tuyinawo neyaba chairperson fe abalala bakola ki gyemitendera emeka ti coordinators office e Dubai watuula ate si chairman waki wa Dubai ye ayinawo era ba chairman abatwala olukiiko nga lutambula eshalu gye waliyo chairperson ne representative akola ki semu na wano so esawa ya kakati tetuliwo nti gundi tukuba gundi George oba tukola ki no fe kye twagalola kwe kumanya abantu ne bategeera nti no
chain of command etambulate obukulembeze bulina okubawo nga bwerufu mukulu kalungi kale tuyigize tuti mukulu kalungi nze njagala kubanga okucankana kwa people power tekutandise ku bantu bangi nnyo abantu abali mu kucankana kwa people power Mr. Kalungi mwoli mukulu George Keya mwali Hawa Nasuna mwali mukulu timu consultant mwali abantu mukuba mwe mitwe emikulu kati Mr. Kalungi njagala ombuli ensonga eno kubanga abantu abatusabye tukuyite waliwo ebintu bye batusindikira nti akino kimbuliza mukulu Kalungi akinnyonnyole waliwo olukiiko olwatuula nga mugenda kulonda coordinator wa Abu Dhabi olukiiko olwo walulimu weesimbawo n'omuntu omulala yeesimbawo njagala nnyonnyonyole ku lukiiko olwo baakulondanga ani ku lukiiko olwo waliwo olukiiko lwatuula lwalimu abantu nga 5-6 kati njagala okutegeeza nti nkugambye nze mu kusooka nga ni mu Abu Dhabi nali ngoberera omukulu George Keya nga ntwala era respect gye muwa nti yali chairman ne tutuuka ekiseera titwagala okwekutula naye nga kyonna kivugibwa mukama wange nga mwekutula kuki Abu Dhabi efuuke ki coordinator okay then oluvannyuma lw'okukizuula nti mukama wange newe twalikoze ekisoboka asobola okubeera nti ayiyewo omubiri era ebintu ebimu nga bituuka ne ku office katugeze ng'obuyambi sente eza collecting ne zituuka direct nezituukayo naye nga teziyise makubo matuufu kyenkugambye nti osobola okubeera ne mukwano gwo ku office oba sekuritale oyinza n'okuba nga ne president naye omumanyi ng'osobola okukwata ekintu ne kituuka direct naye nga tekiyise mu mitendera mituufu so essaawa yaleero kyenkugamba tetuzimba njagala ompulize essaawa yaleero kyetuzimba nti tuzimba ekintu okutambula mu chain of command mu butuufu bwakyo kyengezaako okulaga nti nze essaawa zaleero bwe mbanga nali wa George Keya ng'essaawa yaleero nakitegedde ti George Keya alina kubeera under Patricia Siraje luli wali mubuuza kyogamba nga totegeera kituufu nali mubuze kyenyinza okugamba however much nti njagala okubeera nti ndi munnaswago kubanga nze n'erinnya eryange okuleetebwa lyaleetebwa nerireetebwa ku pano era nembeera nga bansuulako okubeera nga nze mbeera coordinator waki wa people power mu Abu Dhabi naye oluvannyuma yes buli kimu kyakolebwa details profile yange negenda ekamwokya n'essaawa laleero akugamba ebigambo byange teri abiŋŋambye ekitegeeza lina kukatonaawo ekitegeeza nga George Keya tannaba kwawukana na byonna ebiriwo Kalungi Siraje walondebwa mu Abu Dhabi nga coordinator wa Abu Dhabi erinnya lyo ne ligenda ekamwokya weewaawo ne ligenda ekamwokya okubeera nga baprovinga tubeere nga twekutudde nga nze coordinator ekintu ekyo ekyakolebwa era nga bwakyogedde nebabagoba tetwali approved essaawa za leero no lindako ndi straight nze nkubuulira saagala kubeera muntu agira nti erinnya lyange lyaleetebwa mu people power ne libeera nga nsembeddwa olw'obukozi n'obumalirivu bwe nnina n'okuwaayo kyensobola ne lireetebwa ne lisembebwa of which nga nange njagala nsaavinga abantu bange nsaavinge erinnya bwe ligenda baligobye biganya okwapprovingwa kuba essaawa za leero njagala ondeetere ekigundi ekiraga oba document eraga titwakakasa Kalungi Siraje nga coordinator wa people power mu Abu Dhabi ekyo kyembadde ngenda okubuuza tekiriiwo oludda lwa Keya lugamba nti oli coordinator omulonde oyalondebwa ali wano ate okyalembera ku kinda badabawulire mwaba mutya kati kankubuulire sirika ensonga tulina gigenda kati njagala njogera kino ku TV Kalungi Siraje siri coordinator wa people power Abu Dhabi Siraje indi wano essaawa za leero nga mukama wange antwala ye Musa Nyenje nga representative wa Abu Dhabi Thank you very much. So, olwaleero tetuli wano okulambulula Mr. George Keya tetumuyinaako buzibu emirimu gyazzaako emabega yonna tetuyinaako buzibu abadde agikola nga bw'onoogamba nti okola ekintu ekirungi mu kaseera akakyamu emirimu gye gyonna agikola byakoze abikoze teri abimagundi naye essaawa za leero tuli ku mitendera emituufu egirina okuyitwamu
kyo kyenkugamba nti essaawa za leero Madam Patricia wamu ne executive byonna bikola board erina okuyitibwamu nga yentuufu. Kyova olaba obukiiko bulondebwa eshalujja bamaze okulonda Abu Dhabi essaawa yonna bagenda abakulembeze bagenda kulayira Alaini buli kimu kitambula ki nga bwe kirina okubeera chain of command from the top up to the bottom. So right now saagala muddemu mugambe Kalungi Siraje ye coordinator wa Abu Dhabi ekyo temuddamu nakyo. Kalungi Siraje essaawa za kakati ye chairman asuubira okulayira nga chairman wa People Power mu Abu Dhabi ate nga Kalungi Siraje ali under Mr. Nyenje kuba Mr. Nyenje ye representative atuula ku lukiiko olunene olw'executive. Siraje amazima ng'omaze olaba ekitangaala n'ogaana obwa anyway oyinza oba tewabugaana nti baabagoba simanyi oba babeesinga ku ky'omuntu okuwa obwa coordinator n'ekirala oluvannyuma ng'olabye ekitangaala lwaki tewakiyingizaamu George Keya nga gwe wakiraba n'omanya nti Patricia yantwala lwaki ng'omaze olaba ekitangaala tewakiyingizaamu omukulu George Keya? Okusooka ddala nze ekyenyiza okugamba nze kinkwasa ennaku ate ekinennyamiza okubeera n'omuntu ng'omulabyemu leader naye ng'ate waliwo oluusi ebitambula obubi naye ng'ate aganye okukwatagana n'abantu. Tetwali badde essaawa zino nga tudisikasinga George Keya naye lwakubanga bannamawulire muba mwagala okireeta essaawa za leero George Keya president yasituka ne bajja batuule. Madamu Hawa yalimu mu lukiiko olwo, Madamu Sara yaliwo, George yaliyo, nze naliko ku baali bagenze tetwafuna mukisa kuyingira mu meeting. George Okedi yaliko tetwafuna mukisa kuyingira mu meeting. Naye era message ezavaayo ezaali munda zavaayo nga ziraga kwegatta. Njagala okutegeeza amazima bwe twababuuza biki ebyogeddwako bonna baagamba ekibadde eri kwegatta. Buli gwe baawa omukisa okwogera Hawa olwamu omukisa abaali bagenze ne message nti yakwekutula bagamba bannange twegatte. Madamu Sara bonna okuyimuka nga bagamba twegatte. So kati essaawa zino bwe baba bagamba nti bannange tubeere bumu nga waliwo ebisobye ffe baani abagaana? Tweyanza Siraje tweyanze tugenda kukomerawo soko twalemu omukulu timu consultant. Kati timu consultant ono kyenjagala omubuuzaako naye ng'era kibadde kitambulira mu layini ya Kalungi Siraje ndoza nja kizza mu maaso. Kalungi kubanga ekiyisizza Kalungi Siraje. Kalungi Siraje ebintu bino byonna abamu babadde mu background nga tawulikika. Naye abantu eyo oba yaliyana nga tetumanyi simanyi abantu eyo okusinzira message batusindiki naye ze bakusindikiddeko nga baagala Kalungi abeeko kyakola ki kyayogera kubanga ebintu byonna bitambulya Kalungi Siraje lwakubadde mu background timu consultant Hawa Nasuna na Kiyengo kati n'omukulu omulala gwe twagala okufunako amawuli gayinza tuwa n'abakkiriza ye mukulu Ismaili Okedi. Kubanga Ismaili Okedi akakiika akatuula okulonda omukulu oyo Ismaili Okedi yakalimu era abantu babiri abeesimbawo ne balondako omukulu ono. Empapula ezo nezigenda linda katono empapula ezo nezigenda Emagere n'Emagere wayinza okubanga naye waliwo obuzibu obwayo n'Emagere wayinza okuba waliwo obuzibu obwaliyo naye nga empapula ezo baayisa ne baga nti tubakkiriza era ebulako okusayiningibwako omukulu omu akulira diaspora zonna ali mu nsi ki. Kati bwe byatuuka eyo gye waliwo obuki naye ng'eri baabiyisa kakati obuzibu obwo ne bujjiraawo. Naye tetwagala nnyo kubeera nga twogera ku George Keya naye George Keya mu People Power mu Abu Dhabi bantu bangi nnyo abamumanyira oba okoze ekintu kyonna nga twegedde ku George Keya. Kati twagala abantu bamanye ekituufu nga bwe mutaddewo obukulembeze obulala George Keya ali George Keya mumusambya teka ali bali oba George Keya mwenna takolagana nammwe oba ye takolagana na Patricia yekka. Kya mukulu timu consultant. Yes, mwebale nnyo mu kaseera kano okulaba nti nno mumbuziza ekibuuzo ng'ekyo nja kukyogerako ngamba kintu kimu nti banaye George Keya muntu wa People Power naye musamba teke George Keya muntu wa People Power titumusama ko teke yennyini wabula George Keya yabuuka emitendera gyaba ino okubanga aweerezaamu. In fact yanyooma oba yakula nnyo yanyooma obukulembeze president bwe yateekawo nga yatuwa coordinator waffe Patricia Mugisha. Kakati mu buli ngeri yonna gwe bw'obanga weewaggudde ogamenti oyagala kuyisawo obubaka bw'obutuuke bwa president olw'okuba olinayo emikwano
nga tutoyise mu mitendera gye yateekawo obeera nga anyoomye. Tetumuganye nti George Keya nti oba ali ku party ndala wabula muntu wa people power muntu wa nankyukakyuka naye enkwata ye ey'ebintu erimu okwewaggula oba erimu okwematira. Kati mu kaseera ka leero tufunye omukisa tuli mu studio wano ne Siraje eyali nfanfe wa George Keya eyali okugamba nti nno gwayagala ateekewo nga coordinator atwala Abu Dhabi nga mu butuufu mu ngeri yonna UAE tesobola kubeera mu ba coordinator babiri oba ab'enjawulo. Wano tulinawo coordinator omu yekka mu UAE chapter era nga ye Mugisha Patricia. Mu kaseera ka leero mukulu Siraje muganda wange atanyiza bulungi ensonga n'atugamba nti kituufu kyaliwo nga baagala okuba nga bayisaamu ekiwayi kya Abu Dhabi naye kyagobebwa. Kakati mu kaseera ka leero sijja kusuubira kulaba nga waliyo ekibuuzo ekyo nekyo n'ekyokwata nti ku George Keya otugoba saba tulina kubuuza nze kati ekifunika ngamba tuli wano n'omuntu yennyine yali mu kintu abaabaga etteekateeka ezo okulaba nti nno bamuwa obuyinza naye obuyinza ne bugobwa. Era mu kaseera ka leero George Keya aliwo nga bwa independent mu people power. Okitegeera wa people power mu independent mu people power. Tugende maaso Siraje. Nakye njagala omumanya aba moderator mwagala kulira byonoonese oba mwagala kutegeera? Twagala clearinga air. Ekituufu kiri nti tubagambye teri anyuma George Keya mirimu gye gyakoze. Naye kye njagadde okulaga nti mu bukulembeze bwonna obubeerawo bubeerako kibayita chain of command. Emitendera olina okulipoti nga kiringa ewaka. Tubeera ne LC1, LC2, 3 ne 5 waggulu. So essaawa za leero tojja kusuubira LC1 bw'aba alipootinga ate abuuke 2 agende paka wa ku 5. Kitegeeza Wuuno Kalungi Siraje awo wabyemu bwe mutuuka okutegeka olukiiko nga lugenda kulonda nga coordinator ensonga ezo noteeka okubanga wali ozimanyiiko. kati kankubuulire tuli wano tukola tubeera ne WhatsApp group muntu asobola okuleeta audio nga mubi discussingira wano tewaliwo meeting yatuula nti twatuula wano eno tulonde bintu byali bya group ne tugamba bannange ffe tusazeewo Siraje Kalungi tumukole bwe tyabeere gundi Siraje weza profile pics tugenda kutandikirawo abalungi abatulaba kasooka tugenda ensonga eno tugite tukwe mbagambye tuli wano tetulwanyisa George Keya. Okay. I respect him. Era naye akimanyi era simunyooma. Naye kye njagadde okugamba tesaawa za kaakati bwe tubanga tuli ku kulembeze National Unity Platform ng'ekibiina kubanga people power mugendo National Unity Platform kyekibiina mwendi ye badge gye nnina okitegera. So bwe mbanga ndi munnankyukakyuka mba nina okugoberera kiki gundi kyekola ki kyegamba. National Unity Platform bwe bayampa coordinator nga gwe nina okukola ki kitegeeza singa mba mpakanyiza mba nfuuse muwakanyi eyawukana ku mugende efuuka ki kansa. Esawa gokyogedde George Keya nze sikimazeeyo gokyogedde nti ye George Keya kakati ze kugamba eyawukana ku mugende ebeera kansa. Coordinator bw'abanga waali Madam Patricia n'akuwa ba representative 7 buli Emirates eyina owaayo ba representative ne balonda obukiiko bwabwe kati oba oyagala ki. So kakati Mr. George Keya bw'abanga yayina olukiiko nga bw'agamba nti bamukakasa sebo oli kakiiko keera gw'omutwala siriiko mukama wange siriiko abakulu bano kubanga banange badensaba balemedde ku kakiiko ka George Keya. Siraje maliriza ensonga ye. Nti singa o coordinator yenna oba olondeddwa mu principal mateeka bintu bino birimu ne balawyer legal team you have to sign tinzikiriza okusavinga ekintu kino nekyo. Where did I sign nga coordinator? Oyinawo n'ekipapula kyonna kyebakulaze nti nasayininga osobola okuleeta erinnya lyange neŋŋamba yes by that time nonga nti yenyinza naye nga walondebwa netuuka nalondebwa yateesebwako bamusetinga mbu saagala oyogere ebigambo byesoogedde okuleka ng'oyagala tulwanire wane. maliriza ensonga yo sebo maliriza ensonga yo nkugambye bwe mbanga nalondebwa muleka maliriza Siraje tugumulemu mwagadde mumanye buli kimu kituufu nnyo bwe mbanga Kalungi Siraje twalondebwa abantu abali ku pano nga twali abantu 7
ne bagamba whereby the majority asinze obululu yalonda nenfuna obululu busatu bukumala okufuuka coordinator wa people power abalonda baali bata abalonda baali bata oba kale baali 10 baali 10 nenfuna obululu 6 bana ne batampa kiba kikumala okuba nti no kati akakoziko lutudde bannange Siraje abalungi abatulaba katusooke tuwummulemu ko tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekintu kikutte wansi ne waggulu Siraje bamulondanga coordinator yagamba tebamulonda nalya saali oli munyampi siri munyampi kasooke tuwummulemu ko ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri temuvaako Mariam ku exclusive jake ekigambo kyo gaba nti George akachoka George era kimanyi mu kaseera kaliro genda kutuka yo gambe nti George I mean yalonda coordinator tubiteeka era tebiriyo abalungi abatulaba mukulikeyo ko mu kitundu kyaffe ekisooka kitundu kya ku maloboozi tempa ziri waggulu naye ate njafu bana abaami mbeesobolera omanyi omukyala waabeera abaami obakkakkanya mpola so tuli mukwogerako ku nsonga ezimu oba endala ezibungeesebwa era ng'omukulu azze wano kuttaanya oba oliawo ebibadde bimwogerwako ebitali bituufu azze abitaanya mu ngeri emu oba endala omukulu team consultant nga naye zezimu ensonga zattaanya ate ne co-host wange ekintu tukitambuza mpola so mukulikeyo mu kitundu ekisooka ate twolekedde ekitundu ekyokubiri Siraje kantandike naawe omanyi nkwagala nnyo wazze nga nzijiridde ggwe Siraje twatto mumpadde leka mubuuzeeyo kino mukuddize Siraje ekibuuzo kino njagala si kwekobaana naye bingi ebibaddeyo mu nkukutunga nange nkwesunga nga mbaga Siraje bintu bingi ebyogerwa oba ebibungeesebwa nti oli kajiiko nattabula oli kunjuyi bbiri wobeerako eno ate n'ogenda eno wobeerako eno n'ogenda abantu bangi abakulabako ku ludda olulala ate n'eno n'obeerayo kituufu ebigambo bijja kwogerwa byogerwe naye nga njagala okugamba nze I personally ne Madam Patricia simusinkanangako tosinkanangako Patricia simusinkanangako nga Patricia ng'omuntu I personally naye olw'okuba nti nno essaawa zakakati nzikiriza mu bukulembeze bwe ingobe ya representative Mr. Musa Nyenje nga ng'omukulembeze essaawa emabegaawo tubadde ne challenges eya corona abaddewo nga people power tebakyakola activities zonna omuntu bw'asirika nti yalya bw'ayogera nti yalya so nga nze Siraje bwe nalaba Siraje walya ate nalya kimaama okulya kikyotegeeza mu kulya mbu walya ensimbi za gavumenti n'osirika oba bituufu njagala olya aleete ati kati gwatubuulira w'oli nti nno Siraje yalya oba twalaba wano nga ayingira wano baba mukwasa ekibaasa naye oba toyinawo evidence ebyo ebigambo bigenda kwogera naye tebigenda tujja ku mulamwa ekyo nyinza okugamba essaawa za leero nkiddamu ekigamba kino Siraje siri coordinator wa Abu Dhabi Siraje ntwalibwa omukulu Musa Nyenje nga representative wa Abu Dhabi naye oli ku njuyi bbiri obala kaki sina wendi sina wendi okuleka no kyengezaako kugamba nti enju ebbiri z'ogamba siri ku njuyi bbiri ndi ku luyi lumu olwa Madam Patricia onoolwakeeyo oluliko nduliko ngaani ekisooka Siraje baakulonda nga chairperson wa Kasukaali FC okikkiriza oba nedda nenvaayo wavaayo mu mateeka kuba abamu bagamba Siraje yakyali chairman waffe kati kankuba ekiriwo ekiti tangaza ku nsonga eyo ensonga ya Kasukaali FC yaliwo nga bw'omanyi nti Siraje musajja akola bingi kwojja kunsanga ku bukiiko bungi Buganda wabiki olw'obukozi nsobola okubeerawo Siraje musange nga MC nga njogera Siraje bampita nga Kasukaali FC olw'okuba nga baali basuubira nti Siraje ayinza obeera coordinator kati coordinator ate nga tulinawo tiimu ya Kasukaali lwaki abeera takola ki tabeerawo nze ndi musajja musambi wa kapiira era nkaagala neŋŋenda naye obuzibu bwe bwava bwali wamu wawati nti waliwo omupiira ogwategekebwa Ugandan community etwalibwa omwami Ismaila Sebuggwawo bw'ategeka omupiira ne Mr. George Kya n'ategeka omupiira ogwa Kasukaali olunaku lwe lumu
ekintu ekyo community ne bakiraba bubi. Gwe wasalawo n'osamba guliwa. Nze nazanya kwa community. Okay. Era gye nazanyira. Tumala okuzanya bulungi nnyo mu community. Waliwo ebitatambula bulungi. Abakulembeze abatwala mu community ne batuukirira Mr. George Keyo okubeera nga bamugamba tubeeko ensonga zetukola ki zetutanya ne bigaana. So kati nganze eyali mu community eno mu community nga ate nayo nsavinga nga leader, I had to step down. Nembeera nga sikyatendinga buli kintu kyonna, nembeera nga sina kyenkola, era nenkola ne exit mu group zonna. Naye ate kigambibwa tewa communicatinga nti nze obwa chairman Kasukali FC mbusuddewo kati kangende nsavinge community. No. Saitaaga communicatinga nti oba njire kubanga era bakera kumacha ne bangamba you are the chairperson. Nokkiriza. Nenzikiriza nsavinge. Lwaki tewakoma era n'ogaana? Nekera kumacha nga waliwo ebitatambula bulungi nengezaako okwogera ne bakama bange batuule boogere embirige ezaaliwo wakati wa Mr. George Keya wamu ne community ziterezebwe ne zigaana. Bwe zigaana nesiri muntu wa ntalo. Okimanyi Siraje bakyakumanyinga kuba neggale yabaddewo babadde bakusuubira okuzanyira Kasukali naye bakuleyo ozanyira kaseminti. Ne bagamba chairman waffe aleka ati okuzanyira pate gyalimu ate mpoze era nango galachi gyoyogera konga sijikira akabadde wano kwa Mudi Forces yali friendly match wakati wa Kaseminti ne Kasukane mukulu Kalungi omukyalo nakirese bulungi essaawa zino mu community zonna eziri outside Uganda okufuna abantu awamu wabeerawo ekintu ekibagatta omuli omupiira ebyemizannyo. Kati sawa zino tulabanga Abu Dhabi ebesinze nnyo community nga Uganda nizini Abu Dhabi balina timu y'omupiira waliwo timu ya Kasukali. Kati abantu bonna okusinkana obulungi abantu ne bobeera ngo ne ekintu nyindo kyoyagala obasindikana ku bigambo by'emizannyo. Kakati bakulondanga chairperson wa Kasukali eyo community bantu ate ne bakulondanga coordinator nobeera n'ebifo bibiri kiri kyogambe ekiri n'okijja wakijjeewo naye nga Kasukali bakyakumanyi. Kati singa obeera ovudde oba ne bagamba asuubirwa okubeera coordinator ekya coordinator tukijjeewo wakigobye tuli chairman Kasukali. Alwaki twakuyise kwe kubeera nti nno otambulibwako obuvunaanyizibwa bungi era nga goyina okkiriringa eya bw'obeera nga walondebwa Kasukali nga chairman n'obavaako abantu balinga tebategedde kiki ekyakujjayo. Nze ndaba obukulembeze buyinza okubaamu obuzibu. Kyaliwo ekiti oluvannyuma lwa katiimu Kasukali kayisa katiimu oluvannyuma lwa tiimu nsonyiwamu oluvannyuma lwa tiimu Sukali wamu ne tiimu ya community etuulako manager Musa mumumanyi etuubwibwako omukulu Ismail Okerikwali ekulemberwa omwami Ismail Sebugwawo atutwala mu community. Meeting yatuula oluvannyuma lwa Kasukali nga baganya okukkaanya ne basalawo ne bagamba nti omuzannyi yenna anaagenda n'azannyira Sukali FC kubanga Mr. George bamuyita ensonga bazikanyeko n'agaana. So bano ne bayisa resolution ne bagamba nti Mr. George agambye ye tiimu ye ya byabufuzi ate no tiimu akolangani George Keya yalinga manager wa tiimu kati so nti ye manager ne bagamba nti bwabanga tiimu ye kale katugwa nti ye nannyini tiimu ti tiimu eyiye bwebanga ya byabufuzi ate nga tuli mu community ate nga abazannya bamu abadde bazannyira tiimu Kasukali ate bali ku community nga tebanga bagenda baawo okukola ki okubagana. So ne bagamba nti essaawa za leero musaleewo awulira nti azannyira tiimu Sukali n'abawulira nti bazannya ku community. Siraje nalina ebizibu ebyantuuka ku community yambeerawo nnyo people party yayimirira nange. Essaawa za leero nali sobola kuva ku community kubanga neetaaga abantu ne bwe naabeera omukulembeze oba munnabefuzi wantu wonna neetaaga abantu. So nze nensalawo ngende ne community nesooka nga tiimu kanjikole ki kanjireke ebbali eri yagoni ngenda ne community kubanga bali bakule bwe banesettinga ekyo n'ekigwanga kiri free okuzanyira eno n'eno then kiri okay naye ng'olukiiko oluntwala lwasalawo ne luyisa etteeka era waliwo n'omuzannyo omu gwe sijja kwogera amannya yaweebwa punishment almost weeks nga 2 olw'okuzanya ki kubanga bayisa etteeka n'addayo n'azannya bwaddayo okuzanya n'aweebwa ekibonerezo. Essaawa za leero omuzannyi wa Uganda Cranes essaawa zino tayinza agenda n'akubira mupiira
team oli wabula ate wabeerawo like ka cement kuba ka cement abaana bagizanyira be bana be bamwe abali ku Abu Dhabi team basobola okubeera ne match mu mpira gwe nazanya bampitanga nali waka Nasiri nankubira esimu nanga Siraje jangu ka cement tugazanya neki nengenda ninzanyira bali ngapita kusamba nani ngegena zanya ne sukali okay naye Siraje obuzibu wenda bawe buli so nenzanyira bali ekirayina musango kubanga omuzanyi w'omupiira yenna wabeera olongo wakyamanga uliza ininze obanga ebyo nanga nabivaako era najjanga omuzanyi okigere so omuzanyi w'omupiira wonna mabya mukinjagalo yigefa abazanyi b'omupiira tetuyina I know but era sina nti najja ozanya omupiira nga nina gwempalana najja azanya mupiira naye obeerako ne tiimu yo kati kankubulira ekirala tiimu eyo nga bakugamba nazanyira kasukali waliwo omupiira gwe bayina amika cement waliwo omupiira gwe bayina bakugambako nti najja nembafuba for almost 1 hour and a half nga nze refali mu kisaawe wakati wa sukali nga bazanya ne tiimu gye bali bakyazizza nakulaba bwe mbanga nakikola ngamba inako kunji oba kwegamba ndowooza olaba nti nze najja ne bampita jangu otufa omupiira ne mbafuba omupiira gwabwe Siraje kituufu nnyo pointi yange eri nti omupiira ogwo wakagufuwa recently wafuwa kasukali ate nga mu kisaawe ekinene cranes esamba kati n'abantu bano kibawa endowooza nti Siraje ayinza obba waffe naye ate we yali aresigninga teyajja kubawa information bo ne bagaye kuba omupiira we gubawo Siraje nakulaba nga okutte filimi n'ofuuyira kasukali kati muli bo mutima baga Siraje ayinza obba akyali waffe naye nga ate bakulaba oli mini booti naye n'otaleta information ku mmeeza nti bannaye nze nabavaako nti Siraje ebyobufuzi bye si bya bukyayi era si wala na muntu yenna essaawa za leero tuli ku mawanga essaawa yofuna ekizibu ekya kiri ku nze kituufu nnyo wetuzanyire omupiira kisaawe kino kiri wano just katimba kekaawula kituufu nnyo mukasala be bampitira nali sizanya mupiira gwa Uganda Cranes already timu yange yali emaze okubaako wa mabega wa kisaawe okitegera nanga jangu otufuwe lwaki mba neeyisa bubi nengamba asijja bafuwa kyali badde ate nakyo kiraga bwe baali mpisa neŋŋaana nti mumulaba aganyi nenga omuntu kyatalinaawo mpalana atalina ki okufuwa obufuyi wiso n'olamula omupiira just kyali kintu kitono era bwe nabala nembadiza wiso nentambula nengenda kalasi nga tuli mu kufundikira program Siraje clearinga air oli chairman wa Kasukali FC oba nedda okuva n'olwaleero Kalungi Siraje siri chairman wa Kasukali FC siri coordinator wa Abu Dhabi Siraje essaawa za leero ntunuuliddwa nga chairman agenda okulayira nkwasibwe w'ofiisi kanyiriro kano kooliko soko twalemu omukulu tiimu kakati mukulu tiimu consultant njagala kubeera nga mutwala mu ngeri efaanaganako bweti tiimu consult balina ebibuzo bye bakuŋŋambye nkubuuzeeko nti gwe tiimu consultant olaba obuzibu nga bugenda kujja ewantu gwe ng'oddukawo gwe olaba ebizibu nga bugenda kujja ewantu ng'obyepena n'otatwala budde kugaba bannaye omuliro gukutte bwe baali balonda mukulu Kalungi Siraje nga coordinator olukiiko lwalulimu bati walulimu salimu wepena salimu kubanga sali waawo by then nali mu South Africa nga nagenda kukuwumulamuko watu wali toliiwo naye nga olukiiko walumanyako olukiiko nabitegeera wano nga maze kudda nti balonze gabalonze ensonga endala tebalonda kukyogamba nti gabalonze baali bayisaamu kiwandiiko kulaba nti nno bafuna obukulembeze obwabwe naye obukulembeze ne bugaanibwa moderator like ina statement byagala okuba owulira naye etali ntuufu teriyo kakiiko ka Abu Dhabi kali recognized mu okuva emagere nti kaabakulembeze ba Abu Dhabi wano nti nno balina coordinator waabwe tewaliyo kakiiko ako era olunaku lwaleero omukulu akugambye Siraje ye chairman alindirirwa okubeera ng'alayira ng'okubwa kimanibwa Abu Dhabi era yoyo bannayuganda mwenna aba people power tugenda kubeera n'enteekateeka ezigenda okujja mu maaso awo tubabulire nga tugenda okukwasaganyaamu phase 2 yaffe eya people power eya NUP era mugenda kuba nga mulindiridde wano ku Tawira radio Tawira TV buli kimu kyonna kigenda kubeera kiriya mubeereeko mwenna tugenda kubabuulira ekiddako sebo tiimu ekibuzo sijakubuuza ekyo naye tugenderaawo kati njagala obuulira abantu sebo kubanga
mu people power nga bwe namenya abantu abakulu mu people power mu Abu Dhabi oli omu kubo NUP kubanze byonna si byawula nnyo people power ne NUP byonna nze mbitwalira wamu oli omu ku bantu abakulu ennyo wano gwe mukulu oyo Kalungi Hawa Nasuuna ne Sara Nakiyengo enkolagana ya Sara Nakiyengo naawe oba n'akakiiko akalondeddwa eryetya ne ya George Keya enkolagana eyo mu bigambo bya NUP oba enkolagana eyo yesibye nnyo ku George enkolagana wuliriza kintu kimu ati yatandika bipapa ge tumanyi mu Abu Dhabi bwe mwankyaza wano mu studio za last week nabanyonnyola ensonga eyo ne mbagamba nti mu kutandika nga balangiridde Patricia nga agenda okubeera nga ye coordinator wa people power mu UAE George Keya yali musaale anoonya okulaba nti people power ebeera awamu nga olede yaliwo yes okitegeera naye luli watugamba nti coordinator yalondani yaliwo anti wuliriza bwe yaliwo mu kaseera ako tewaliwo kulambikibwa kutuufu era nga tolina omwamu manyi mu wantu wonna nenga twemanyi mwano mu Abu Dhabi nga ffe bwe balangirira coordinator Patricia nti yaze nga Patricia nga coordinator George Keya yali akuma Abu Dhabi yagenda n'amwaniriza era n'amuyozayoza okubeera nga atuuse kuba coordinator Patricia n'amugamba nti naye mutuvu bannonze naye ate mwe mubadde munsingako kuba nti mumanyi abantu mubadde ku ground kubanga olwo mu biseera ebyo twali tuweereza George Keya ku kakiiko k'Abannayuganda mu community yaffe ya Uganda community then Patricia n'amugamba nti bannange mbadde mbasaba tubeere kimu tukwatagane ngate mwe mumanyimu ku by'Abannayuganda wano tubeere kimu nga tutambula era nze mu kaseera ako nannondanga General Secretary mu kaseera ako kubanga tewaliwo kakiiko konna olwo George Keya ne bamulondanga ani George Keya n'abeera representative wa Patricia mu Abu Dhabi kakati uliriza namugamba kintu kimu nti bw'onoobeera eyo njagala olonde naawe akakiiko akako kanyambeko okubeera nga kantuusaako eno obubaka olwo Sara Nakiyengo lwatuukako nga ku kakiiko ka George Keya kubanga yali mukyala nga akakiiko kalina okubeerako abakyala nga ye muwanika yali engani sijja kutegeera nnyo paati yawe yali alwanyinga naye nga George Keya yalonda Hawa nalonda Sara kwegamba babeere ku nze naliko naye nga nze ninga General Secretary wa kati ogenda kutandikirawo Mr. Johnson ensonga zino ogenda n'okiwunzika mbu George Keya yatandika people power naye obadde okimanyi nti abantu bonna b'oyogerako bali balipotinga butereevu wa Madam Patricia obadde okimanyi nti abo bonna b'oyogerako bakimanyi bulungi nnyo Choli yalondebanga coordinator kati dani wobo kimanyi ntino yalondebanga coordinator kati bino byonna byo badole tamba ate tulwanyisa biba byaki nga gwe kenyini okimanyi George Keya yali reporting direct wa Madam coordinator then saza lero ate no gamba mbo ate tulwanyisa gundi kintu ekyo si kirungi tewali muntu n'omu gwe balwanyisa sebo modulator buze kibuze kyale ekyo kyo kizemu kiveeko tugende mbaso mukulu Siraje soko mbuze tutandize tugende Siraje obudde buno mugenda kulonkinga akakiiko akapya akakiiko akapya kagenda lekawo obukiiko bonna obukadde obuliwo essaawa za leero njagala okutegeeza nti Madam Coordinator yakwasa obuvunaanyizibwa representative Mr. Nyenje Nyenje yagenda okubeera nga alonda abantu era emirembe zonna ezisinga zakozedde obukiiko okuleka Abu Dhabi fe tutanaba kulayira naye nga bali bamala dde okulayira essaawa za leero alindiriddwa okubeera chairman waffe yalondeddwa ng'oggyeko representative ye mukulu Kalungi Siraje nga obudde bunaayogera yonayogera nga tulinawo owa women's wing ye Mrs. Damali Kirumira tulinawo owa media and communication era nga ye spokesperson waffe gwe natambudde naye mukuli Timo tulinawo secretary Madam Jazira wali era nga amyukibwa omwami Kajiri Steven bakole emirimu egyo tulinawo owa finance Mr. Abdul Pink aina Pink Restaurant era nga agenda kubanga amyukibwa Mr. Muyimba Robert tulinawo owa sports and events Madam Shami
events era nga ajja kuba nga amyukibwa omwami gwe bayita Emma Agaba. okay Tuyinawo gwe wandiise owaba youth, tuyinawo owabavubuka, tuyinawo Mr. Jime owa Bobby, ne tubeerawo ne Mr. Katz, okay ne tubeerawo mu bakyala tuyinawo Mrs. Irene wamu ne Mrs. Jane okay yeita gift wa Bobby. Then ne tubeerawo ne chief mobilizer Madam Hawa Nasuna wamu ne Mrs. Ifra Mpanga. keka akakiiko ndowooza kyenjagala okulaga nti olaba protocol ne chain of command nti okuva waggulu obuyinza gwe bwakwasibwa yalonda ba representative ne bakola omulimu gwabwe okubeera nga balonda akakiiko. Yeyo protocol nga tetubuuse nga tetukubye makoona. Essaawa za leero obukulembeze obuli mu kuteekebwateekebwa okulaba nga Abu Dhabi eddamu efuuka ey'amaanyi wamu ne Emirates endala kyekino kye tuliko. Era nga nze essaawa za leero tetulina gwe tuwalana, tetulina gwe tuyombesa, tetulina gwe tulwanyisa, tetulina wabula oli waddembe okwogera gye kyaba atutte, waddembe okwogera kyaba ayagala. Naye ng'essaawa ya kaakati ffe tugoberera bakama baffe kye batugambye. Secretariat webanga yatuwa omukyala Patricia nga ye coordinator, Madam coordinator n'atuwa ba representative kubanga naye alina executive nga bwe bakola emirimu gyabwe gye sijja bagamba kubanga obudde ndaba nga buweddeyo. Kati ne ba representative bakoze omulimu gwabwe okulonda obukiiko okyegedde. So obukiiko bwe bunaamala okulayira then kiba kitegeeza tituyingidde service. Bwe tunaamala okulayira tugenda kubeera nga tutambuza programu yaffe oba giyite road map mu myezi 6 biki bye tusuubira okukola, biki bye tuteekeddwa okukola mu bbanga lino nga tuli guided by the executive committee etuula mu coordinators office. Ate nga ne coordinators office naye ali backed by the secretariat ewa Ekamwocha. So buli kintu okiraba nga kirina chain of command. Tetwagala tubuuke nti nno kati nze mbuuke kino okole kino kirole. Nedda. Era essaawa za leero nva waggulu nga ŋŋamba bino ebyokudisikasinga gundi mu sekinoomu kikome ku lwaleero kye mbadde mwagala mu kifunye. Siraje, senga tetudisikasinga abantu abo, senga obudde buno toliiwo. Wabula bye boogera abantu naffe bye tubuuza. Era nga tuli ku nkomerero ya kumaliriza programu eno. Siraje, obudde buno senga bino byonna tebuliiwo buno kakiiko kano. Wallahi senga toli wano mu studio. Naye olw'okuba mulimu abantu abasongebwamu ennwe nti oyo gundi oyo yavaako obuzibu, oyo yalya yensonga lwaki abantu mmwe tubayita mujje wano. Siraje, njagala okumaliriza nga nkubuuza. Obudde buno mugenda kulonkinga akakiiko akapya ate nga n'abantu abamu balina obukiiko bwabwe. Era nga abamu kigambibwa nti bo baagala kweyawula Abu Dhabi ebeere nti yo. So kati simanyi waliwo kulwana wakati wa Dubai na Abu Dhabi ye lwaki side eno baagala okwekutula abeere nti ekyaffe kya Abu Dhabi. Kankubuuza kibuuzo. Lwaki Abu Dhabi? Bwebanga Sharjah Madam Coordinator nga Sharjah erina olukiiko era nga luli mu protocol bagobera Madam Patricia Alain Western Region Omulu Queen Fujaira ne Emirates endala nga Emirates 5 zonna zikwatagana nga bali wali. Lwaki Abu Dhabi ye bayekutula? Ante era nkibuuza mmwe mu abakulu ba Abu Dhabi. Ante ekyenkugambye nti essaawa za leero bwe baba babadde bitatambula bulungi kati ke kaseera okubeera nga bikola ki? Ekyenkugambye nti nno olukiiko olwedde we luli lugenda kulayira. Era buli kimu mujja kiraba, teri kitugenda kweka media mujja kiraba, olukiiko lulayire mu butuufu. Era mu kaseera katono ebinene mujja kubiraba, buli kimu mujja kubanga mukyakwate tugenda kubeera nga ngenda kubanga kuwa omuzindalo naye akasembayo eri Siraje mwerekereze. Siraje, abantu abagaana okukanya nammwe ku lukiiko lwammwe luno balaba ebituli mu lukiiko luno lwaki enkwatagana ekyaganye. Gwolowooza kiki oba eryawo ekiviirako obuzibu buno bwonna? Kankubulye buli muntu waddembe okulowooza nga bw'ali. Ebyobufuzi si mpalana ate si lutalo. Ekisooka kyannaku era kyennyamiza okubeera nga muli mu kibiina kimu naye nga mulwanagana. Kyekyo kyennyini kyensiiba ngooza. Ekisinga obulungi kwe kubeera nga tubeera bumu. Kyenjagadde okugamba nti era lwaki najjidde wano kumulaba nga kugamba nti nno chain of command. Ti lwaki ova ku chain of command gwe n'okola ebibyo. Bwebanga bakuwadde omukulembeze nti yono
kibeere mbulambulukufu esaaza lwe mugamba waliwo obukiiko bubiri simanya mbu secretary ani ya launchinga kano where is the proof oyinza okuba ebiwulira mu ŋŋambo lwaki takivaayo ne kironchingibwa bwe banga bbaluwa weeri eyasindikibwa ng'etongozeddwa nti gundi ne gundi oba oli awo togisabanga naye ng'oba oli awaliyo abazirina kati nze nkugambye bwe bajja eri bagireete bagikulage gwa media obubaka buwolekise naye tekiriiwo okyegedde ate nga madam Patricia emirimu weegiri services azikola ozirabye alipotinga direct atuuka mu kyabu kimu nabo baga balipotinga direct kigenda nabo balipotinga direct anti kakati goli waddembe otwala gwe kyowulira nenze nkuwulidde ekituufu era ne nkugamba nti olukiiko mu chain of command bwekaba katabo n'emiramwa NUP byetambulirako wano mu UAE mujja bufuna mumanye bitambula bitya okyegedde okuva waggulu paka wansi obukulembeze bwina bintu si byakugwamu bugwi gwe nookera ku makya n'ogamba anze nja kuwamba office ki okyegedde oba ebintu byafuuka byakuwamba nga tetumanyi ate si byakuwamba waliwo protocol mama ezikola ki omukulu Johnson kakati nga bwetufundikira nze njagala kusooka kubeera nga nebaza abakulu bano okubeera nga babadde bakakkamu lwakuba mukulu Siraje awo twalina ekibuuzo ndoza kye twamubuuzizza nekibeera nga kimukutteko nnyo naye mukulu Siraje twagala okwebaza okubeera nga osobodde okujja ate njagala kino okitegeere nti mu people power abantu abatusabye nti tukukyaze bangi nnyo abali emabegawo era nga balindirira ebigambo bwe byoyogedde wano babiwulirize bulungi babeeko okusalawo kubanga abakulembeze bayinza okubeera n'obuzibu ate ne bukosa n'abawansi kubanga abawansi bawulira omukulembeze kyayogedde kye bagenda nakyo ate n'okwebaza okulikogonazinga George Keya ekyamazima George Keya muyinza okubeera nga obukulembeze nti no abawaggulu babe balina obuzibu naye abantu George Keya yakola kinene nnyo okulaba nga people power yakola ki eyo credit nga nze omuntu amulabye njimuwa naye nga era mwe abamu abakulemberanga naye mwebamu oba oli awo abamuleetera ate oluusi okukoowa ennyo okumugamba ebigambo ebimu ebyamugambe bwe yali takimanyi namuga nti oyo atukulembera coordinator yalya George Keya naye ate nga bakulembeze bakulembera nawe bakimugamba George Keya naye natandika okukola research kati ye research go yavumbula n'abeera nga tamukola ki yamukakasa njagala kuwunzikaze program nga ntumira mukama wange njagala bwoba ofunye omukisa n'oyogerako ne Mr. George Keya bw'omuwulire oba erinnya lyange waliwo weriwulikikira mu buvuyo bwonna nti Siraje atabule n'atabule eno okakyo njagala nemumbulize anti kati ekibuuzo we kiri Siraje Kalungi oli muntu wa buvunaanyizibwa nyera abantu bakwagala nnyo naye okubeera nti bakuwulira nti ate gw'omu ku yalondebwa abeere coordinator ate nga gwomu gwalondeddwa ate gwomu wakasukaali kati ebyo byebireeta obuzibu naye katuwunzike nze mbadde ndabanga oludda luli luwadde lukakasa omukulu ono nga coordinator omulonde nga chairman naye leero akiri yalinze eya tabangako coordinator talondebwangako ndowooza ekyo kivuddewo omukulu team consultant obugambo obusembayo taata yes nga spokesperson wa NUP agenda okulayira okateekako ssebo yes ngenda kulayira tulina enteekateeka ez'okubeera nga tugenda kuba nga tutuusaako bannayuganda bintu binnyo kubanga tulina department naddala nga eya sports tulina enteekateeka ezigenda okujja mu byalo byaffe byonna ebya Abu Dhabi ebyetoolodde tugenda kujja buli kyalo tugenda kuteekayo ttiimu kyemmanyi ezigenda okubeera nga tulambika tuddemu twekwasaganye tulabe nga tuzaawo obumu obwa Abu Dhabi ng'obumu obwa people power era mu maaso awo tusuubira okubeerako ne event egenda okubeera ey'amaanyi tujja kuba nga tugibatuusaako obudde bwonna omugenyi omukulu yalibeerawo tugenda kubeera nga tubagamba obudde bwonna kubanga nze spokesperson era nja kuyimirira wano ku Tawira Radio Tawira TV mbeere nga mbabuulira omugenyi oyo agenda okujja naye kati mu kaseera kano enteekateeka ezigenda okubeerawo tugenda kubeera ne ttiimu z'omupiira abo bonna buli musambi gw'omanyi neoba omanyi kukwatako bukwasa omupiira ogusitule mu maaso ogenda kwewandiisa mu ttiimu ezo kubanga twagala okuzaawo obumu ate tulabe bwe tugenda okulaba nga tuzaawo Abu Dhabi yaffe nsebo nakuwulidde obuuza chairman wange nti mwe mwagala kweyawula ku
Dubai kuki kano kyetukola Abu Dhabi tuzaawo ebituli ebyali bizeemu mu NUP mu Abu Dhabi muno. Abu Dhabi tesobola kweyawula ku Dubai, tesobola kweyawula ku coordinator yalondebwa kubanga tutuli under principal waffe president Kyagulanyi Ssentamu. So n'olw'ensonga eyo bw'ogamba nti twagala kweyawula obeera nga atuwanze ebigambo mu kamwa. Naye nga kituufu kiri nti ffe tutuli kimu, naye buli alina evvuunike lyateeka ku people power tumwaniriza, naye ng'ojja mu makubo amatuufu. Ojja mu makubo amatuufu as long as you can respect your bosses, you respect your coordinator, ffe tukwagala ojje mu ffe. So tetujja kugamba nti nze olw'okuba nakula nga mmanyi basekretary abali ku gundi ku secretariat nti nze nja kuyisawo byange information zange, sebo ojja kuyisawo zituukeyo, naye bajja kugamba ddayo ku protocol wansi olabe ng'oyisa mu nsonga abantu abo abatuufu. Sebo sinza ayimiridde wano nti nze nsinga okwogera, naye kutumirira ddala tufundikire program. Yes, nja kutumira ku mikwano gyange mwenna aba people power abali mu awo mu Ruulu 23 mwenna mbatumiddeko. Mikwano gyange abali mu Dubai mwenna mbaagala nnyo. Abantu bange Uganda mwenna mbaagala nnyo kubanga manyi nti no program etuuka Tawira Radio, Tawira TV etuuka mu nsi zonna. Baganda bange ab'ekika kyange mwenna mbaagala nnyo. Ndi musajja wa Mamba era manyi nti ab'Emmamba banewulirizaamu amaanyi gaabwe kubanga ekika tugenda kukiteekamu ate amaanyi awo ekika ekijja tugenda kukikyaza wano omupiira gw'ebika gugenda kubeera gw'amaanyi nnyo wano mu UAE. Okay. Mukulu Johnson gwajja okusembayo obugambo obusembayo omukulu Siraje. Obugambo obusembayo otumire nako tubeere nga tufundikira program. Obugambo obusembayo nyongera okubeebaza kubeera nga mwatusyaziza waneeno era nenyongera okukikkaatiriza nga mfundikira nti Kalungi Siraje siri coordinator wa Abu Dhabi. Okay. Era siri chairman wa Sukali FC. Wabula nga mpa ekitiibwa eri abantu abo era nga mpa ekitiibwa omukulu George Keya. Okay. Simwinaako buzibu. Wabula nga ekituufu kiri nti nga bwe nkugambye tulina following a protocol chain of command. Era nga mugundi nga nfundikira njagala obbategeeza nti tulinawo kye tuyita coerce value zetugenda otambulirako mu roadmap yaffe nga aba National Unity Platform aba NUP, nga tulinawo kye bayita discipline okubeera n'empisa, liability okubeera nga tulina obwesigwa, ekirala exclusiveness okubeera nga tukola ekyo kituteekeddwa okubeera nga kitulina okukola, integrity being honest, okitegeera. Then tujja kubeerawo ne fidelity okubeera nga kitambulamu n'okubeera nga tuli royal oba obedience, okubeera nga obwesigwa bubeerawo, then wamu ne service okubeera nga tukola ebyo ebiteekeddwa okubeera nga tutuusa ku bantu. Era nga mu kaseera kano olukiiko lwaffe lujja kubeera nga tulayira akaseera konna madamu Patricia ajja kujja akakase olukiiko olwo, era bwe tunaamala okulayira ng'olukiiko lukakasiddwa tujja kubeera nga tutambuza emirimu. Weewaawo nakati emirimu gitambula, naye tulinda akaseera okubeera nga tukola ki, nga tulayira. Nga nfundikira ntumirako pulezidenti wange antwala, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tukwagala nnyo era banna Abu Dhabi ngaffe essaawa yonna bwe kataligirya omukulu essaawa yonna ajja kubeera nga tukola ki, atutuukako era enteekateeka bwe zinaabaawo tujja kuba nga tubagamba. Nyongera okutumira ku mukama wange antwala representative Mr. Musa Nyenje, wamu nentumirako ne ku madamu wange madamu Sumin. Waliwo omukyala bamuyita Nisha. Awo wandigumizaawo waliwo ovudde emabega. Tokisussa nnyo. Waliwo omukyala bamuyita Nisha wa people power, mwana muwala oyo ajagala nnyo, wamu ne madamu Mary. Anyongera okutumirako ku b'empangala nabo baganda bange Khalifa City, wamu ne banna Abu Dhabi bonna. Siyinza kwerabira Abu Dhabi Ukad Uganda Cranes Abu Dhabi mwenzanyira akapiira baganda bange
nga etwalibwa kapiteni waffe Ronnie Ssennyonjo yatambulamu ali Uganda. Okay. Wamu ne chairman wange antwala mu community omwami Ismaila Sebugwawo. Alright. Bannange tubaagala nnyo era nga twongera okubakakasa nti tujja kubaweereza nga tuyita mu chain of command nga tugoberera protocol tetujja kwewaggula era ng'obukulembeze bwaffe bujja kubeerako akaseera. Okay. Era akaseera kajja kutuuka si byatogikwatako akaseera kajja kubanga katuuka after our service ekisanja bwe kiggwako then balonde obukulembeze obulala. Okay. Naye nga kyetufa mu byonna kwe kubeera nga tufollowinga core values zaffe wamu na major key points zetulina okutambulirako. Neyanza nnyo okunkyaza mwebale nnyo mwebaliza. Alright, tweyanzege bwate wabadde omugenyi waffe olwaleero omukulu Johnson obugambo obufundikira tulabike nga tugalawo. Njagala kubebaza mwenna abawuliriza baffe abatawira radio Tawira TV era n'okubebaza abagenyi baffe olw'okukkiriza okujjako wano okubaako ebigambo ebyamakulu byebizimba ekitundu kyaffe ebizimba bannayuganda. Awo nno wenjagala okwebaliza obukiiko bwa bannayuganda wano mu UAE ab'e Dubai mukulundugwa mu staff. Njagala okwebaza emirimu gyonna gye mukola ebintu by'amaanyi ate n'okubasaasira. Twafiiriddwa omwana waffe yafudde awo muyita Kafeero yafudde kitalo nnyo era ne tubagumya famire y'omugenzi Katonda abagumye mu kiseera kino kye mulimu. Ate n'okwebaza akakiiko ka Shalujja akakulemberwa Ismail Kamoga webale nnyo obuweereza bonna bw'okola nabo. Ate ne RAN omukulu Mutajjaz Abdul Kadiri webale nnyo obuweereza bonna bwe mukola. Ne wano mu Abu Dhabi mukulu Ismail Sebugwawo wamu n'akakiiko ko wamu ne vice wo mukulu Ronnie Ssennyonjo mukulu Ismail Okedi. Ate ne Uganda Cranes Abu Dhabi mbatumirako nnyo mukulu Musa Haji Musa webale nnyo amaanyi gonna goteeka mu Uganda Cranes Abu Dhabi. Ate n'okwebaza ne embassy yavaayo nnyo okulaba nga ewagira community yaffe eya Uganda Cranes Abu Dhabi okulaba nga esitukamu naddala mu bigambo by'okusamba omupiira n'okubawagira mu ngeri ezitali zimu. N'okubaza mwenna bassekinnoomu abali eyo nga mulina emirimu gye mukola abalina restaurants abalina kwegga buli kimu kyokola naye nga oyamba munnayuganda. Njagala okubeera nga nkwebaza nnyo. Njagala okubeera nga ntumirako ku mukwano gwange retired captain Banda Kabalu ng'osangibwawe mu US kutumiddeko nnyo era ng'oyagenda kubeera nga atuweereza no program wano ku Tawira TV ngagenda kuba atuulya ku bintu ebitategerekeka eby'omunsi ne mu bwengulanga oliawo ekintu tokimanyi bwe kibeerawo. Agenda kubeera nga tandika program eyo era mujja kubeera nga mugiraba era mubeere nga mugoberera bulungi. Bamuyita retired captain ng'ali mu magye ga USA naye nga yali tayalinga bamuyita Banda Kabalu nkutumiddeko nnyo webale emirimu gyonna gy'okola. Mukulu Moses Mutesaasira ng'osangibwa wale ina nkutumiddeko nnyo alina okutumira ku Zavida Fixa ng'osangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi nkutumiddeko nnyo era nentumirako ne muganda wange Kigozipo ng'osangibwawo Uganda. Ate ne ba Obis ne ba Ogiza bamukulu ng'oyumeya nga musangibwawo Mbutambala mbatumiddeko nnyo mwebale emirimu gyonna gye mukola. Ogamba ate nze simaze abalungi tweyanza nnyo tweyanzege nsooka okutwala akakisa kano abakulu okubeebaza program tebadde nnyangu naye munga we mubimanyi tempers ziri nnya ne zikka naye mu ngeri yonna tuba tulina kikwasaganya ate tulabike nga ekintu tukikuba olukumu mutwe. Mbebaza okubanga musobodde okujja ne mutaanyaako ku bibadde bigereesebwa oba oliawo ebikyamu ne musobola okuba nti abamu mubitereeza mu butuufu bwabyo. Tweyanzege mpoza ate era abalungi mbagamba mwenna abatulaba naddala abalaba program y'omulundi guli olwaggwa ffe nga Tawira tetuliiwo okuba nti twawukanya abantu bano tubaleeta kibi nnyo omuntu okubeera eyo okumwogerako ekigambo nga kibadde mumwogerako si kituufu. Yensonga lwaki abantu bano tubaleeta okiriyalinga empewo okiriyalinga amannya gaabwe dhani omuntu okubeera eyo nga bagamba gundi oli kino naye nga ate kituufu si kyoli. So abalaba program zino tetuliiwo kuba nti tusojja gundi oba tunoonya ntalo wabula twagala kugatta bantu wamu. Tekigasa nti ono ali eno kino ate nga banne tuli ku mawanga eno gye tuli tuyina emirimu egituwa stress kati ate ne buno bu community buno obwabaddugavu oba mutuwangalira nabyo we tubigattako ndabanga kintu tuba tukipiseemu nnyo tuba tukikumye nnyo naye nga abalungi mwenna abatulaba nze mbagala nnyo ng'omuntu poza ate era mbasaba munfollowinge Still Mariam exclusive ku YouTube, Amora Powers ku Facebook, Amora Powers ku TikTok. Ujja kubanga tubaweereza bulungi nnyo. Twala kakisa kano okutumirako abazanyi ba Uganda Cranes Abu Dhabi subira league egenda kubeddamu mu maaso awo ate tulabenga tunyumirwa. Ntumirako abazanyi ba Kasukali FC era namwe muzanyirawo ku Armed Forces mwebale kubanga muzanya. Ntumirako Alain Cranes mu ngeri emu oba endala
mwenna nawo mwenna bannayuganda abawangalira mu UAE na mwenna abatulabira amabbali ga UAE bane tubaagala nnyo. Abalungi kigambibwa nti yagaliza ofune. Tuli wano kubanga tuwagidda ku munnayuganda munnaffe ali mu kutunda kw'okunywa kano bakayita bazuka. Bananga kw'okunywa kalungi era leero ke tunywedde mu programu y'olwaleero naye amazima gali nti mbadde saagala na programu eggwe akw'okunywa kalungi okanywa wano ne katuuka wano n'ogamba alhamdulillah ensi siina kye njeetaaza. Naye nga bambi tweyanze ga kw'okunywa kano bakayita bazuka energy drink. Kantu kalungi nnyo. Gwe mulundi gwange bannanga ogusoose okukanywa era nga leero ke kakoze mu programu y'olwaleero naye kyonna kye kalimu wakitiibwa Allah yasinga okukimanya. Sijja yogera bingi naye gwe wenna nti owangalira mu Abu Dhabi osobola kukasanga ew'omukulu team consultant ajja kubanga akukatuusaako okanywa n'obanga bannaayo baalinga anywedde ki. Waliwo omuganda wange bamuyita Kizito Nasiri azanyira mu Uganda Cranes Abu Dhabi. Mutegeera. Yangamba yakanywako lumu. Naye kyakola abasajja mu kisaawe. Gambye otya? Bw'atakutema agenda nakugula akantu kana amaanyi gekayina. Nasiri ayinza okukakasa. Naye ate ku nsonga eyo Nasiri yekasi ye yandikako nze nkaweereza omukulu Zeyid omubulaziru kana akantu amanyi bagamba gwa atalumwa mu kisaawe awo naye ate woona akanywa neera ogenda yitirira. Naye omuchina yakola bazuka timo si muchina oyo mujamani. Naye nga bambi tweyanzege omanyi bannayuganda bannaffe yagaliza ofune wotayagalize munnayuganda munno banne supporting omuntu ono olwaleero atunda bazuka naye ate naawe olujja kubaayo ng'olina kyotunda. Kw'okunywa kalungi nnyo mu supporting amakampani ge mutamanya kinaki supporting omwana bazuka energy drink kyekyokunywa ekiriko. Omuweerezaawo nga nze nakyaziza abakulu bano nsigadde nze omuzira nkima Mariam Nagawa nantameggwa nantawunyikamu. It's Taula Radio and TV where facts count.